Bw'otuuka mu bibuga ebisinga obungi ne mu munisipaali ez'enjawulo, kasasiro kikyali kizibu ky'amaanyi era entuumo za kasasiro ezibemberedde mu bitundu ebimu ozisanga mu makubo naddala mu Kampala n'emiriraano. Kino kiva ku butabaawo bwa bifo biyibwamu kasasiro oluvannyuma lw'enjega eyagwa ekiteezi omwafiira abantu basukka 35. Kati ababaka ba Paalamenti n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu basisinkanye okulaba engeri gye basobola okunogera ekizibu kino eddagala ng'ensisinkano eno ewemeddwamu omutwe ekitongole ki Public Service International. Bammeeya b'amagombolola kw'ossa ebibuga bategeezezza nga bwe batakyalina mmotoka ziyoola kasasiro ezisinga zaafa dda. Bingi bikaddiye ate ebiseera ebimu weesanga nti kati ngenda katulina emmotoka 5 ng'ebisatu biri mu ggalagi oba 4 nga bwe kiri mu kiseera kino nga bifudde obuntu butono nnyo. Bano era bannyonnyodde ababaka ng'ensimbi entono ezibaweebwa bwe zitabasobozesa kwekolera ku nsonga ya kasasiro mu bitundu byabwe. Omulimu guno gwalekerwa ebibuga okuŋŋaanya essente eziva mu musolo ogwa wansi okuddukanya ebibuga ne kasasiro. Kyokka ate etteeka ne liba nti bwe tumala okuŋŋaanya ssente ezo tuziweereza mu Ministry of Finance. Yo Ministry of Finance n'esalawo lwezitukomezaawo. So I hope in this discussion is that the Parliament of Uganda would want to reconsider devolution of the local resources to allow the local governments from the cities to the town councils to municipalities to be able to generate their own local revenue to manage waste at that level. Kati bano baagala Paalamenti okusoosowaza ensonga ya kasasiro mu mbalirira y'omwaka ogujja. Amati kasasiro ono yandyetengeredde ne bassaawo omutemwa gwe bayita Waste Management Fund, essente nga zo za kasasiro n'ekitongole nga bw'olaba Directorate of Engineering, Directorate of Health, nga tulina Directorate nga ya Waste ya kasasiro yekka eweebwa essente ezimala. Waliwo amakampuni agavuddeyo okubaako bye bakola mu kasasiro. Abakulembeze balowooza nti singa bano basonyiyiwa omusolo kyakuyambako mu kukendeeza kasasiro naddala avunda. Tewali local government mu Uganda erina busobozi busobola kumalawo bisaaniiko. Twetaaga okukozesa kati innovations. Kasasiro ono tewali kikoleddwa kulaba nti abo abandyagadde okuba nti bamufuula ekyomugaso bamukolamu ebintu ebirala baweebwa enkizo babigibwako emisolo ebyuma ebimukola babisala ku ssente. Singa ekyo kibaawo ekyo nakyo kijja kuyamba kubanga obuzibu bwa kasasiro mu kiseera kino bunene nnyo eri eggwanga. Abdul Byakatonda akiikirira abakozi mu Paalamenti ategeezezza nga bwe bagenda okuleeta etteeka erissa envumbo ku ky'okukozesa obuveera n'ebintu ebirala ebitavunda. Abantu obuveera buno bwansi bwe tuyita lower micro nga buno busaasaana ne buba nga tebufuuse bimuli mu bibuga byaffe ebya Uganda. Ekyo nakyo kira kulaba nga tukikolako enkola mu tteeka eryo kulaba nga atlist obuveera obwo tebusalembera mu bibuga abantu babugjawo babulabe nti atlist buvaawo ebibuga bitereere. Kati abakulembeze balowooza nti singa abantu bayiga enkwata ya kasasiro naddala oyo atavunda ekizibu kino kyandinogerwa eddagala.